naye Peter Ssematimba n'obulwa wadde emiliyoni 2 z'ogwira omukazi ka poloti n'omuteekamu n'omwana we n'obulwa ka kapito k'omuwa n'omwana we gwe nodda ku gwindu gavumenti ogende wa minisita akuyamba kuwa omwana we kati eddiini eriwa. Alright, ebintu nga tuli ku Gospel Truth, ebintu bya Ssematimba biyongedde okukwata akati wetwogerera olunaku olwajjo omukulu Maama Fina yavuddeyo n'asuubiza agenda kulugama Ssematimba, agenda kumuloga obwenzi asigale ku house gaalo omwo oba mukyala we, n'agamba omuntu yenna ali eyo ng'amanyi ng'oba omanyi nti Ssematimba yali akukwanyeeko ng'ate oluyagala kubeera naye forever, ogenda kukola otya? Ogenda kuddira, ogenda omwebuuzeeko ye amuloga asigale muki mu relationship emu bamukoyo obwenzi bwe. Simanyi oba ne Maama Fina yamwendako kuba yalumiriza obwenzi bwe. Mu kiripo eno gy'ogenda okulaba oba gy'olaba essaawa eno, Maama Fina annyonnyola lwaki ayagala kikola, wabula n'avaayo n'avumirira buli eyamuwagidde okuli Small Access, okuli Catherine Kusaasira, mbu simanyi Nyonta, n'agamba omukazi bwe yatuukira okunoma kitegeeza ne bawusigalo bonna be balina emabega yali akola ki? Enva zikwatamu. Maama Fina agamba abo bonna abawagira Ssematimba be baloga abasooka, kuba toyinza kuwagira muntu akola kikolwa ekyo. Ate n'agamba awusigalo tekibagundi, toyinza kuddira awusigalo. Kujjukira ne Maama Fina yaliko awusigalo, era okuvayo n'awuliriza bawusigalo ki ekyo si kipya, era oba otutunuulidde olabira ddala nga kalatate ye Pastor Ssempa yagambye pastor asooka alokoke. Bale manyi obeera pastor oba olokose. Ssempa yagambye ate omukulu asooka alokoke, kubanga kati we bituuse agenda mugenda takyali pastor okulusanya ba house gaalo. Botunulya mu clip eno eya Pastor Ssempa ye alabira ddala nga yasalawo olutalo oluggula kuba pastor, buli pastor avaayo alina okumuwa, okumuvuma, okumuvumirira, like okumuwa level. Era mweno clip era yamuvumye, yamuwadde bubi nnyo to the maximum. So aba abantu babiri bavuddeyo ne bavumirira Ssematimba. Peter anaaba emirundi 8 gwe bakuuta mu mugongo n'amugamba jja mwaka kakana balina omwana wa myaka 10 bamuyita Kisaakye, yamuyita Kisa nga ye Ssematimba. Omanyi ebintu bye yabifuula nnyo, omwana amuyita Kisa. Ntaddewo offer ey'omukazi yenna oba mukyala wa Ssematimba ali mu Amerika oba awusigalo yenna oba omukazi yenna Ssematimba gwabadde azannyirako ng'amwagala. Nkuteeddewo ofa ng'owira okyamwagala okubanga osobola okubeera naye, naye nga naye mwennyini okwoya ebyensi oga nti kanfedde Ssematimba kubanga tuloga bwenzi. Ssematimba muloga obwenzi obeere naye mpaka Yesu lwalidda. Ekyo tulina okukikola nga tulumirirwa Ssematimba. Teri kisinga bukulu muntu kujja kunyoomoola olw'okuba oli awusigalo. Pastor, taata, omulyeyi w'emyoyo, nodda ku mwana wa munno olw'okuba ng'omuyisa awusigalo, omukuumira mu nju olw'okuba omuwa emitwalo 4-3, n'olowooza nti bawusigalo tulina kumanyirwa bwe tutyo. Aye n'amala ne yeekwasa ennaku yenaga nti kankuuma omwana wange ono. Omuntu okukuuma omwana okuva nga wa mwezi oba wa lunaku, n'amukuza n'atuuka mu myaka 10, n'ogamba omukyala nti omwana tamusobola. Luyale ensi eno njagala bannange bannayuganda tubeeremu abalabufu. Omukyala wasobola okukumira olubuto emyezi 9, n'azaala omwana n'aweza naye emyaka 10, n'ofubutuka n'oga nti omwana ono mututte, Ssematimba tasobola mwana. Kikkirizibwa, abakyala kikkirizibwa, n'abaami kikkirizibwa. Ate n'ogattako kubanga kwegamba olabanga atajjukira lunaku lwe mwabeerako naye mu mapenzi nga buli omu asuubiza munne. N'otasaasira mukyala we ali mu Amerika ng'akwekuumidde. Y'ensonga lwaki ntaddewo offer nti mukyala we ayinza okuba akyakwetaaga nti ndogera Ssematimba obwenzi. Eriyo abasajja bwe batyo ng'enjawulo sigamba nti pastor, naye ng'enjawulo ye buli sikaati gy'alaba aginyumirwa. N'abakyala gye bali nti buli muntu gw'ayagala amunyumirwa. Naye ono omwana ayogeza pain ng'olabira ddala nti ddala ayagala. Yali ayagala kuba mulina interview gye mwamuwadde aba live wire nga mubuuza nti
naye mu butuufu tewafunamu bbuba ng'asomba baawusigaala abasomba abakazi naga nafunamuko ku bbuba naye ngera bw'omanyi ffe baawusigaala ba Maama Fina olifuna n'okomaawo so n'olwekyo nsaba omuwala oyo naye bw'aba ng'awulira nti yandyetaaze okuddiŋŋana ne Pastor Ssematimba nze ankubira essimu eyo ofa ngiwadde teri kunsasula njagala ndoge Ssematimba ng'ajja ayavula waavuze ati aga nti bannange bebi nga n'ebyawusigaalo takyabimanyi ekyo nno kidda ku ki kidda ku bantu bannaddiini kirabika kitya muli kiraba mutya nga Maama Fina mbayitako ng'abagamba nti mwalireewo wali ebiyitirirwa mpitawo ŋŋenda mu ggulu si buli muntu ayita mukama nti alina Katonda ku mutima mujeregerera abantu tebalina Katonda naye Pastor Ssematimba n'obulwa wadde emiliyoni 2 z'ogwira omukazi ka poloti n'omuteekamu n'omwana we n'obulwa ka kapito k'omuwa n'omwana we gwe nodda ku gwindu ogamba nti ogende wa minisita akuyamba akuwa omwana we kati eddiini eriwa bannange bannaddiini betumanyi abakulisaayo abakatuliki abalokole abagundi abasiraamu eddiini eriwa siganye eriyo abalokole abakola ebirungi naye abalokole abakola ebimwe bakyamu mubuzaabuza endiga omwana yagambye nti bwe bamukozesa n'amugamba tufukamire tusabe osaba ki Katonda bakyaliwo Katonda tate yasonyezo so n'olwekyo mpadde ofa mu mbeera yonna ate mu abasemba Ssematimba muli balogo muli bakyamu munsinga eddogo mu abasemba Ssematimba nti yalyoka n'akikola muli bakyamu kati ekintu ekyo tekisaanidde kubeera eri pasita era nze nsaba Ssematimba akole ekisooka nga tanabagenda mu kooti biki asooke mu kooti ey'omuggulu afukamire yeenenyeze Mukama alokoke kukwe kulokoka kuba osobola okulokoka n'akamwa kati osobola okubeera nga akamwa kalokoka nti ndi mulokole naye nga ebitundu ebyekyama tebirokosa oyo ebitundu ebyekyama byebiseerera nebikwataani nebibojja hausigalo aleeta abaka ebyo betuwulira bitaganya ekyokubiri Ssematimba alina okufukamira yeenenyeze bapasita nga ffe lwaki Ssematimba si wa mamba bagamba nti omulya mamba abeera ki n'avumaganya ki ekika Ssematimba ali omulya hausigalo ali omu naye afugamiza bapasita